offices we occupy. And it has been very nice. Now he's going to take some leave and he'll decide what he wants to do after the leave. And seeing the way we've worked with him, I'm sure whatever decision he takes is going to end in flowers and good things. So we wish you the very best. Please convey our regards and greetings to your family. And I hope and pray that you enjoy a better life and blossoming prosperity. Tuli wano ne mwami Manoj Murali namuwa erinnya ery'amayanja kubanga namuyingiza mu kika ky'omutima okufaananako Frobisher mujjuzo w'omutima nga ye senkulu wa Airtel Uganda tubadde naye emyaka 4 naye enkolagana gye tulina ne Airtel yatandika emyaka 11 emabega era ya mugaso nnyo eri obwakabaka kubanga emiramwa gye bawagira aba Airtel gya bulamu munaddala okulwanyisa akawuka akamukenenya bwe batuwa ensimbi nga bwe mwalabye nga tuvudde mu misinde kabaka n'agulira abamagombolola pikipiki balwanyise mukenenya bakubiriza abantu okukola ge makubo amatuufu agasobola okutuzza ku ntikko ng'abantu balamu era twenyumiririza nnyo mu muka gwe tulina ne Airtel enkya tugenda mu mupiira ogw'amasaza Buddu n'Ekyaggwe era Airtel yewagira omupiira guno era nagwo omulama gwakulwanyisa mukenenya gwe mulamu omukulu naddala ffe abasajja nga tutaasa omwana ow'obwana n'olwekyo twenyumiriza nnyo mu Airtel enkolagana yaffe nabo era tukubiriza abantu mu Buganda ne bannayuganda bonna bettanire empeereza ya Airtel kubanga etuganyula nnyo agenda addayo waabwe agenda kuwummulamu ajja kuba akola emirimu emirala naye tusuubira byonna bijja kugenda bulungi nga bibadde wano mu Uganda. So thank you very much, and I hope you can say something to the viewers and listeners. Thank you, Katikkiro, which has been a very fruitful association with the Buganda Kingdom, and I'm happy that I played a part in expanding that relationship, and especially the support that you gave and the personal relationship that we built. I will carry those memories back home. I will carry memories about Uganda, but more specifically the Buganda Kingdom. And I'm sure that there will be opportunities for me to come back to Uganda, maybe as a part of a business or continue to be a professional later. But Uganda is very, very close to my heart, and I would invite you to visit me when you are in India. I can be a good guide. I can direct you to the right places. So thank you all once again, and I wish Buganda Kingdom and all the projects that Buganda Kingdom is running a very big success and prosperity for all the community that is involved in the Buganda Kingdom. So I take leave now, and thank you so much. And this is a sign of gratitude. I want to say what we I want to show you what we do in India. Namaste and Alvida. Thank you. Kale ebyo nno bye bibadde mu nsisinkano ya Katikkiro wamu n'abakungu okuva mu kampuni ya Airtel. Ebisingawo mu nsisinkano eyo Posiano Mukiibi agenda kubanga abitukuŋŋaanyiza era abikutemeretemere tubikutuuseeko mu mawulire gaffe.